Sama Soja. Sama? Ogamba tata. Ndi bulungi nnyo ndistede bulamu bweyagala. Gwo omu ku bayimbi abasinga amawulire awo tujja tukawoko katono but njaga tu discussing ekyo bayita music in general mu ggwanga lya Uganda. Endongo etambula. Endongo etambula mpola ngera nayo bw'olaba tubadde tulina mu inconvenience. Naye kati ekyo ndowooza tugenda tuddamu amaanyi. Mubiri ndi kulimba. Okay, Sama gwo omu ku bayimbi bemanyi abalina peni eggumidde ngera bw'oba owandise music tomwewandikira wekka omuwandikira n'abalala. Why? Yeah, man, kirabo Katonda kyeyampa kyennyina okukozesa okwesanyusa n'osanyusa abalala. Nange embeera simanyi gye biva. Mbeerawo nendaba abantu nga baŋŋamba mwana kino kyokoze kinyumye ate na kino kinyumye ate na kino kinyumye. Kati with time n'ogenda ne weezuula nti oli wanjawulo mwana kati ng'olina okukozesa amaanyi go okufuna ki ky'otalina kyeweetaaga. Yeah. Okay, endongo kwisize generally ever since you started and when was that? Endongo tempisizza bubi okuva mu 2018 when I recorded my first song with Red Zone Entertainment. Tempisizza bubi mwana abantu njagamba nti abantu bali mu kujja appreciating ate namba zikula buli lunaku. Yeah. Okay. How do you feel okubanga baku relating and okufanaganya Amoze Radio? Mpulira bulungi ate nyiga nnyo. Lwaki olya bulungi ate nonyiga at the same time? Nina feeling eziri mixed about that man. Kubanga Moses Radio muntu mulungi. Buli akyali muntu mulungi. Okay. Moses Radio muntu tumudiscussinga musically. Oshegera muntu mulungi musically kubanga akyate ennyimba tetumanyi ziva. Buli muntu yandiyagadde okubeera compared to the greatest. So kimpa amaanyi oba oli awo okuwulira nti abantu benkolera ebintu babirabeera babyagala naye yene engeri gye basiimyemu relating me to their best, their favorite. Ate nempulira bubi kubanga abantu ndowooza balowooza si nze okitegeera abantu balowooza oba bino ebintu byenkola ndowooza nina kamanyo kensoma oba nabba content w'omuntu. Yeah, that's how I get mixed feelings about it. Naye nga I'm proud of being compared to the greatest. Okay, relationship in the radio yalitya during back then ndowooza nali fan twali tetunaba kutuuka ku musical view of it. Twali tetusatula ku meeza nga bayimbi. Of course yali way nali airtime boy. I know nali airtime boy wa kutuma kawo. Okay, airtime sebyo jukira ebyo ebiseera twali tukyakozesa ono ow'obunamba kati gwe nali anyway man run things kuleeta ku kino. I get it. Once in a while woyitiddewo sinti no nze nali tani boy we buli wemba mpitiddewo nalinga mu position yatumibwa si mu position yatuula ku meeza discussing music. Yeah. Okay, Sama ng'omuntu gwe barelatinga ne Moze Radio olaba business eno emisinga ki ku radio mu ndowooza eyo? Emumisingako ebintu bingi mwana, emumisingako ebintu bingi. First of all tumisinga character ye. Tumisinga character ye y'okubeera aggressive. Sometimes abantu beetaaga okubeera aggressive ku bo. Ate munnaye abayimbi abamu tebakisobola oba oliawo nenga industry eba yeetaagamu abantu we batyo abalaga abantu nti balina okubaako we bakola. Radio. Yeah. Okay. How about musically speaking? Yeah, musically, of course musically tumumisinga abantu bangi abalina music paka gwe bakyasurvivingirako kati nga it was penned down by radio. Okitegeera. So kitegeeza abantu abo singa Moze akyaliwo singa bakyasurvivinga bulungi nnyo kusingako gwe basurvivinga. N'ekirala singa disco enyuma disco ebowabowamu but
we have come to nice up the dancer. Okay, as a replacement of radio or no, you cannot replace nobody in the music industry. Okay. Mu art buli muntu azanya role ye n'agenda. Chovola bane Mozete ya replacing akafero baba sudde. They were all great men. Okay. Naye bwe bava we bituli byabwe byasigalawo tebyazibibwa. Just tufuna abantu abalala abakola ebintu ebyenjawulo ebirala. Okay. Okitegedde. Okay. Sawe no mu business ngabo jaba kipya kicho so okubango introducing mu business ye ndongo gwenga Sama. Ekipya kyenso okuintroducing mu business eno yenze. Yenze nga Sama Soja. Kuba nga nze ndi package number eyenjawulo. Jibtemeteme mutula. Okitegeera. Ndi package eyimba ebintu ebi kyogamba gwe music wange bw'omuwulira kati sagala oyogere kicho owulira gwe music wange bw'omuwulira towulira nga wanjawulomu ku byabalala okitegeera buli omu ajja n'ekyenjawulo kye so nange nyina ekyenjawulo kyange. Okay, would you prefer to be a writer or an artist over byombi? Ebintu ebyo ndowooza tebyawukana biringa mukazi na bawe weba relationship. Okay. Songwriting and recording music is a couple. Okay. Okitegeera tosobola kuba taata nga tozaala. Abaana oba ogenda bbawa bajjawa. Okay. Tosobola kuba muyimbi nga tolina byayimba. Okitegedde. So naye abasinga babawandiiki ate gwe anti nze ndi advantaged. Okay. Okitegeera buli muntu yandibadde awulira bulungi okwewandiikira naye munaye abamu tebasobola. Okitegeera so nze ndi advantaged ate sinze nzekka kinakikola. Abantu bangi nnyo eyo mugana nga beewandiikira ebintu bye bayimba nga I really feel comfortable ng'ekintu kyennyimba kiva mu mutwe gwange. It's my vibe, it's my creation. Nenga n'omuntu okumuwandiikira music n'amuyimba si kibi. Kirungi kubanga abantu abamu balina vocal ability ennungi ennyo okusinga creativity yaabwe ya art. Kitegeera which is not a crime. Okay. Omuntu aba amaanyi ge we gali wasinga okuteeka concentration. Okay. Kati nze munaye Katonda yampa kati nkole ntya ekimu nkisuule yakuwandika nakuwane vocals okuyimba. Okay. Kati ekimu nkisuule. Okay. I have to do it. I have to do my best and leave the rest to God. Okay. Sama business weyimiridde sawa nekusanyusa? Tensanyusa nakamu bintu bingi mwana ebigenda mu maaso. Okitegeera already tuli mu lockdown. Eyo ekyo kimu ekinnuma. Ekyokubiri too many undiscovered talents out there. Okitegeera nze kamwa koogera I've been doing this same music all along emyaka gyonna okuva when namala okusoma senior 6 yange I recorded my first song nembeera nalunga music anyuma ngero ono naye nga teri andaba. Kitegeera kati mwana waliyo abaana abalala bangi abafaanana nga nze nga balina kye bayinza okwongera ku music industry yaffe naye nga bali undiscovered. Abamu bali discovered naye banyoomebwa. Babagamba you can only write for us, you cannot record your music. Okitegeera abaana bali underrated. Okubeera underrated kintu kibi nnyo kubanga oluzinga confidence. Waliyo spirit ey'okubeera timid. Okubanga ffe Katonda yatutonda kubeera b'amaanyi empowering abalala na kubeera empowered. Kati waliyo spirit y'okubeera timid. Spirit eyo abantu abamu bagisindiikiriza okukwata bannaabo. Kitegeera nga bakunafuya oh your voice is not good enough, you can only write for us because we have good voices, so you will not record your music, we shall help you record your music. Okitegeera omuntu n'abeerawo ng'ebbanga lyonna amanyi bwe mpandiika nnyina kuwa gundi sisobola kubyeyimbira kubanga abantu gokimanyi waliyo n'abantu be bagamba gwe industry yakuzira. I know. Sama olina ennyimba nnyingi ennungi but one of my favorite oluyimba lwe bayita Sente. Oluyimba luno nja kugamba nti terubaddeewo. To me engeri gye waluwandikamu n'engeri gy'oluyimbamu yanjawulo muko. You referred money to a person who is unseen somewhere. Describe more ku luyimba luno. Oluyimba olwo nali njagala kuyimba ku kintu kye tugabana ffenna. Okitegeera kubanga
kunsi nobody got it all together, man. Everybody is still fighting okubako ebintu ebimu byatuukako ebyenjawulo. Ne Bobi Wine akyalina wayagala otuuka. Obadde okimanyi n'olwaleero Bobi Wine akyali recordinga music. Yeah, nejo ya posting okitegeera. So nayimba ku ssente kubanga nali njagala kuyimba ku maziga getufaanaganya ffenna. Okitegeera nga naye owulira akayimba ako nga kazanya mu mmotokayo waliwo layini esobola okujjukiza. Okitegeera kuba muganda wange osobola okuba ne ssente nnyingi nga zimala ewakaawo naye omuntu najja ng'ayina ezimala ewakaawo neewuwe. Okitegeera nga yayina ezize n'ezizo. Okitegedde najja nakutwalako mukazi wo olwa ssente, because even women look and see n'agamba mwana wali waliwo greener pasture. Okitegeera. So ayagala nyimbe ku kintu ffenna kye tufaanaganya sente. Yeah. Okay. Then nakayimba kake nsinga okwagala kebayita Mpalavu. How did you link up with Kama? Kama Queen oyo okusookera ddala mukazi ali, she's a great inspiration to me in a way that she's hard working. Omukazi oyo teyeebaka, omukazi oyo ayagala okukola. Sheebah. Yeah. Okay. Nakola koko naye ku project gye bayita Pads for All campaign. Yeah, that's how I got to know about it. Basinga okwagira Sheebah, right? Yeah. Ogulira abana abawala pads no ogenda kuwa Sheebah n'ogula pads n'ozigawa. Yeah. So that's how you linked up. Yeah. Okay. She's a very good person. Okay. And ate management yange nayo ne bamwagala naye nga abamanyi. So it was easy. It was easy. Collaborations zange zonna management yange etaddemu mukono gw'amaanyi okufuna abayimbi abo, naye ne music wange ta disappointing nze kubanga when they listen to the music nabo babeera baagala tukole. Okitegeera. Yeah. So then after wawo collabo ya Irene eyo wagifuna oti? Irene mukwano gwa manager wange Melo. Yeah, gwa Melo. Kyali kyangu okumufuna kuba baali boogerezeganya. Namugamba nina mutabani wange ayimba bwati ne bwati, can't you link up and do a song for him, with him? She listened to the music, now ayagala mwaka ayimba kono tukakola. Okay. Asama kino kiri a bit personal. Nze ng'omuntu business tenyumira wefaanana sawa because eri down. Yeah. But ebintu bino Bobi Wine yabibagambako sometime back bamustoppinga. Ng'omuntu Bobi later n'akivaamu nakoncentrating on politics and it's earning him a lot of money. Kusayo nomubonaabona. Ki ekiddako for you people? Mwana ffe tuli bayimbi. Trying to lock down esigaddewo forever. Ffe tuli bayimbi kankubuulire kati nze nga nze ndaba. Nze ndi muwandiisi wa music. Okitegeera. Muganda wange tugenda nnoonya engeri gye tusurviving oba tutya. Waakiri mujja wulira mbu mu 2025 Sama yagenda China gy'abeera. Mu myaka 3 nga nayigadde Oluchina n'erinnya nalikyusa yenze Wanching Soja nga nyimba mu Luchina. Yeah, which anyway tujja kukola kyonna kye tusobola survive. Already tubadde tu surviving. Okay. Mwana abayimbi abantu balina n'okuteekako respect kugundi yaffe, kumanya gaffe. Put some respect on my names. Kubanga ffe tubaddewo emyaka 2 nga tetukola. But you've survived. Nenga tu surviving. Ne bamala essaawa eno ne bagamba n'abalimi kati tebaddayo. Emyaka 2 osowulira amaziga. Okay. Ne munnaye tujja beerawo ffe Katonda yatugabirira. Sama wegomba Bobi? Like many of us. Nnyo. Omwegombako ki? Mwegombako okubanga mwana alumirirwa abalala. Okitegeera nze ndi humanitarian. So buli muntu yenna azanya role eraga nti ainamu ka sense ka humanity. I automatically love them. Ate okuva mu butonga kati nze kankusese. When nali mutonga nkula nze nalwaniranga kamiliyoni nga n'omala omwogerako. Kamiri? Tulwana paka ne bayita ne bangoba. Nga takumanyi naye nga omuntu omwogerako nwana n'enfiirawo. And now? Ne kati twakula. Kati bwe twakula
Chameleone mwagala nnyo by the way. I am his #1 fan. Nakulabako okuba omayiminga one of his songs Forever. Yeah. Wakoze olimba Forever kaba. Nze nali ebbanga lye nayimbira karaoke kwa Arua Park. Nali fake Chameleone. Ngera tukola bulungi poster nga Chameleone yaliko nze nzija. Arua Park. Ne bankubira ekibamba wali ekyalo bakiyita kibamba eyo mukono kulwe kayonga bugerere noyingireyo munda batimba Chameleone masanyalaze kati bakuba omuka ku stage banange ebibundi byaffe ebidongo aba twayimbira ku omanyi ebikali endongo y'ekikali twali tuyimbidde mu kikali ku kisaawe ky'omupiira kati ng'ekisaawe kirinanye ennimiro ya muwogo abasajja tuba ebidongo jukira kati we byazirika tuwulire abantu balekana there is that your noise waliwo noise ebeerawo esooka nemala nesirika ne bavuuvuuma awo tugenda owulira ebimenyeka ng'ebikajjo ogamba kumbe bamenya miwogo kujja tu disciplininga nga kyolo bakutegedde nsibo Chameleone bali bagamba lwaki tubawadde ssente ate disco tenyumye ebidongo bizikidde ne batukuba eyatuleeta yali atugambye nze ndi mujasi buli kimu nkimala yasooka okudduka kuva olwo ne ŋŋamba nyina nayo yimba ebyange njagala nnyo Chameleone naye kati Bobi Wine man kati Bobi Wine yandaga ate nali saagala Bobi bannange ne mwana byakyuka mwagala kati kubanga mwana alumirirwa abalala nga wenkugambye nze njagala nnyo abantu abateefaako bokka njagala nnyo abantu abafaayo ne ku bantu kiki omuyigiddeko ng'omuntu because ffe tumuyigiddeko bingi nze kyenjigidde ku Bobi Wine kubeera determined kukola kikyolowooza kyekikwongerako ekitegera sigezaako mukubira campaign. I'm talking about his personality. Yeah, I'm talking about his personality. He is one guy who stood out for his opinion ate najiyimirirako paka we yakigusa. Yeah. Sama nga tuwunzika obugambo obusembayo eri abatulaba mwana abatulaba biri tubireke wonna ogenda osanga interview eno mwana njagala beebaza banna Uganda for making me somebody, a poor street kid who came into this business with nothing. What do you mean poor street kid? Zenabelako ku street. Yeila ndio waimba musente ndio wamwe sente tayachala. Yeah man, so kwa Arua Park nabera kwa Arua Park chantwala kwa Arua Park family yange na ne career yange je nali njagala opasuwenga.